Fratelli, sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Anch'io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, a tutte le persone, ovunque siano, a tutti i popoli, a tutta la terra. La pace sia con voi. Kale mwina bali ku mukuto gwa desktop tubagala nnyo abali mu ggwanga Uganda n'abali mu Talamayanja kama tukwebaza olwaleero kubanga nabo abulabika buzibye nga tukyali balamu kitiibwa kyo n'amatendo Kristo Yesu mwana Katonda mwana tusabidde amin. Kale gano gaakagwawo gosha mu kibuga Vatikani gye tuva oba gye tulaze oba akawungeezi k'olwaleero gye tubadde emikutu gyonna okwetoloola ensi yonna egya Uganda n'egitali gya Uganda egiri local n'egiri international ne social media platforms ez'enjawulo babadde nga bakulaga oba nga babanjulira oba nga bababikkulira ate paapa omuggya. Andade basi balina essuubi mu munaggana waffe naye nabagambye okuba nga bagambye genda wandike ku mazzi oba ogenda kusulawo mufirika okuwangula obwapaapa. So zibadde saawa nga emwa 12 ez'akawungeezi k'eggwanga Uganda. I think Vatican awo ziba musanga 11 omukka omweru the white smoke ne gulabikako waggulu wa Vatikani abantu ne bafa ekitiibwa era wayiseewo kavanga katono ne babajja ne babanjulira paapa omuggya. Paapa oyo ate bamuyita Robert Francis Prevost ge gabadde amannya ge naye nga wekali akalombolombo ke Vatican nti omuntu bwe bamulonda ku bwapaapa afunayo erinnya lyagenda okukola ki yagenda okukozesanga tebaddamu muyita mannya ge n'amannya ago alondako g'abagenzi kakati naye yagenze mu mannya g'abagenzi neyegonnomolako ogunnya ssebo gugwo bagenda muyita nga paapa Rio paapa Rio ow'e14 ate batugoberera nga twogera ku kabonero ak'ensolo n'omuwakanya wa Kristo twabagamba nti paapa oli yagenda Francis ebyaddala yalinga paapa akola ki asembayo ono gwe bagenda okwanjula oba gwe bayanjudde musaawa ntono emabega awo agenda kuba paapa wa bulijjo naye enkola ye system yagenda okuba nga akola ki atambuza ebintu egenda kwawukanamuko katono ajja kuba akola nga antichrist oba muye munda mujja kubaamu omulala afuga wano ekifaananyi mujja kulaba kya paapa naye nga awa order ayogera nga mulalamuko so ajja kuba nga puppet oba omanyi ekigambo puppet. Puppet ye muntu gwe bakozesa obukozesa abanga onalaba robot wabaawo wali abeera ku control room. Akati kankuwa ku byafaayo by'ono paapa avudde mu ggwanga lya America
oba gy'onoyita North America. Ye Papa asookedde ddala okuba nga ava mu ggwanga erya America. Era nalabakawo mu kuziika omukulembeze wa America Donald Trump ng'agamba Papa ddako alina okuba nga ava mu US. Kyetutamanyi oba yaleka order nga bagoberedde order za mukulu oba nga yabikkulirwa. Manyi bantu beeri system baba bakola ki bagitegeera. Yazaalibwa ennaku z'omwezi 14 omwezi gwali gwa 9 omwaka 1955. Kitegeera ndi abadde akulembera kye tuyita the head of the Catholic Church. Abadde akulembera Vatican City State. Ninga enzaalwa yawa ya mu ggwanga ate erya USA nga afubutuka mu kye tuyita North America. Kakati ono Pope Leo ow'ekumi n'abameka ow'ekumi n'abana sorry officially amaze okuba nga aweebwa ekitiibwa ekyo oba okwawulibwa okufuuka Papa agenda okukulembera abakatuliki abatebezebwa okubeera mu biliyoni emu ate mu miliyoni 4 1.4 biliyoni kwetoloola ensi yonna okusinziira ku statistics engeri gye zikola ki gye zitambulamu. Naye kyo si kyekikulu. Ekikulu kye twayogerako ne tugamba the new coming Pope oba Papa yenna addako ekyaddala agenda kubanga akola ensolo byeyagala oba agenda kubanga agoberera amateeka n'ebiragiro ebyaki eby'ensolo eyo oba beast eyo. So giga amawulire agatali mabi saidi y'abakatuliki naye ate nga si malungi nnyo ku saidi yawa ku saidi yo nga gw'omukkiriza unless nga spiritually weetaaga kusajjale ey'amaaso oyinza okuwakana oba oyinza obutabitegeera naye abalina okubikkulirwa mu nsi ey'omwoyo ndowooza bamanyi kyetutegeeza oba kyetwogerako nti kati wano wetuyingira wano wetugenda we bayita kanaayo kyani akaseera akakazigizigi akaseera akatabeere kaki akatabeere kangu nnyo especially era omubiri gwaki omubiri gwa Kristo. Naye mu byonna Yesu asigala ye Mukama. Mu byonna Yesu asigala ali kuki ku ntikko waggulu akyafuga agamba manyi entandiko okuvira ddala kuki manyi enkomekerezo okuvira ddala kuki ku ntandikwa. So bino byonna abimanyi era yabitegeka era ababe alina strategy gy'agenda okukozesa okubayisaawo mukana akaseera ketukola ki ketugendamu akatabeere ate kangu nnyo especially eri abo abaliko akabonero ak'Obwakatonda be bagenda osinga okuyigganya abaliko siiru ey'Obwakatonda. Esiiru eyo Bayibuli bamwe egamba siiru y'omwoyo omuki omutukuvu. So ke kaseera ozimbe enkolagana yo ne Katonda, ke kaseera onoonye Katonda ku personal level gwe ng'omuntu. Bino bya pastor simanyi nsabira wagindi simanyi sifa wagindi simanyi nkifa wagindi ebikiseera kigenda tuuka nga naga ebizimbe biggale nga mulimu lodge mulimu mabaala okitegeera nga olina kwekweka mu njuuyo oba eri mu kinaabiro byolina okukola ki okusabira. Kati affe kiba tukugamba nti bifo nga tebinnaba kunyinyiitira ebyo byetwogerako tandikirawo tolinda saawa zino zimba enkolagana obudde bw'oyonona ng'ozimba enkolagana ne pasita tetugambye nti ate mu bakyawe singa osinga
kuteeka ssira kuzimba nkolagana yo naki na Katonda. Pastor Katonda amutaddewo obuteesi okuluŋŋamya na kubaako counseling gyakuwa n'okuzimba ekirabo ekiri mu ggwe. Kuba oluusi ekirabo ekiri mu ggwe okubiviirayo ddala sandika okukola walina okubeerawo omuntu Katonda gwakozesezza mu bulamu bwo okukisitula, agenda kuwabula, agenda beera ekyokulabirako gy'oli. So kano akaseera weekube mu tooki, ekaseera tudde mu nsonda weetereeze, kuba Antichrist ke bamaze omulaga ensi nti awo embizzi emaze okuwalampa omuzikiti. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi, ekitiibwa kyo n'amatendo. Mazima otukuumye, twagadde era tulina essuubi nti gwe yatandika omulimu mu ffe genda gumaliriza paka ku lunaku ki? Ku lunaku olwo olwa Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama nsabira buli ssekinamu nange nga mwendi otunyweze mu kaseera kano akazibu etwolekedde mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda mulamu tusabidde. Amiina. Mbaagala nnyo katwetolemu katono tukomawo n'ebisingakaawo ate ku Paapa omupya Paapa Leo 14.